Ejimu omulundi ogwejiwera. Okay. Musajja tebambalira nzaalo. Okay. So yazze munabeera taata. Taata. Ngatunula kana gonumi. Sente zange. So you're the conqueror of Andrew. Ngatunulira ebibala bye. Tukuyoza ne Devosh twatwadde mannya. Kati yali yemola. Nayo mzungu atuletera akantu kano. Kati bakaba photosoti. Bwoba mutalo zonna z'okulanga. Koze bwe manyi bagiyita. He's in charge. Bump shoot. No. He's the trouble causer. Devosh alina omukyala omulungi. Abaani kati yali director. Ebifaananyi bino bireeta ebizibu mu maka nti naffe twekubisizaayo ku bifaananyi. Anti gwe oba toyagala buzibu bump shoot mateeka. Ate muva ku bump shoot mulina okukola baby shower. Byonna mubitandike nga mubimanyi. Wobitandikira mukola ku TV njagala nkole Devosh bye yakola. Era kati neno kyadde request. Eno. Teekayo ku TV batulabe. Ebintu omukozi mukolera naye bimusanyusa busonga butono. Smart watwasanyukidde mwana. Nga sinabifuna. Bagambe bano nti twazadde. Kati ebifaananyi bibino twabye kuba kale bisigale mu nnyumba. Kuba kikomera. Ekiba kiyita kuba kikomera kiko bijinji. Awo wenjagalira abakyala. So tubayozaayoze bannaye. Kale awo tuveewo ndowooza tugende wamu. Yakoze eki. Mzee yakoze eki soko mutwe. Fountain of Honor.